Kasirye Breeders Mityana. Kati muzeyi kino bakola ki? Kakati kirino ono sawdust tugenda kutambuza ente naye tugenda kutambuza ente tulina okuteekako abalala bagiyita empumbu y'embaawo tuba tulina ogiteekako lwaki tuba tulina ogiteekako jjukira emmotoka eno bw'eba etambula yenyeenya kakati bw'oba tutaddeeko ensonga z'emirundi ebiri ku bbatu kuno ente eyinza okuseerera kati bw'egwa jjukira tebeerako emu ebiseera ebisinga zibeerako ne zinewaazo ginewaayo n'egirinnya bw'emala ogirinya eba efunye injury kati tulina kikola bweteezo okubeera ng'eri wamu tesobola tambula ng'etudde wansi erina kuba ng'eyimiridde erina kuba ng'eyimiridde okutambula obulungi terina gireka kuta okuggyako ng'eriko yokka naye bwe zibeerako ennyingi erina kuba ng'eyimiridde yes ekibuuzo eky'omuza kitundu nnyo erina kuba ng'era bw'olaba obanga otambuza ente n'olaba ente ng'egudde wansi yimiriza emmotoka musooke mugisitule ekigikosa bw'etambula ng'etudde ng'emmotoka yeetambula ekigikoseza ddala eso kati so bagita sawdust oba empumbu y'embaawo ndowooza omulunzi wenna naawe ateekateeka okulunda kino kikulu nnyo ng'onaatambuliza ente ku mmotoka efaanaganako ng'eyo so bw'emala okubonawo paka wano ng'ente nga ejja nawano yongerawo wano yongera eno mu maaso kati kuno eneegenda wa egenda sayidi zino ente zo zigenda nakasongola zigenda yeso zigenda nakasongola omwami bamuyita kankebere erinnya ly'omwami ya odalinze oba erinnya osobola olireka abamu tebaagala n'okumanya nti balina bye baleeta abamu tebaagala kumanya abamu tebatera nnyo okwagala kumanya so ekitegeeza omuntu yenna waaba ali akyasobola okukuba essimu ng'alabye ente oba ali mu mitala mayanja n'aweereza akasente ku akawunti ya kampani ente yo n'egenda ne bamu election n'etuuka n'etuuka bulungi nga tewali ekyo nga tewali buli ate muntu teyeetaaga kujja eno yes omwami bamuyita mugogo Peter emukulu mugogo Peter ente ezo ziri kujja sawa ina tugenda kuzitika yaguze ente 5 tugenda ziteekako zinajjamu muneeno zonna zigenda kujjamu agenda kulunda agenda kulunda ogenda kubawo nga tuzitikka yes kale mulinde nga tugenda ku step eddako nga tutikkako ente zaffe tuli ku nteekateeka wano oba omulimu guli mukolebwa gwe gw'okutwala ente zino mu kifo ekimu kye zigendamu ziri ente nnya waliwo omu ku client wa Kasirye Breeders aguze ente ndowooza muziraba zirabikira ddala bulungi nnyo so ente zino ziba ziyingira ku mmotoka eno wano waliwo engeri gye waazimbibwamu okulaba nga zeetulula ne ziyingira ku mmotoka waggulu ente zino twakola ze process esooka nga tuteekateeka engeri gye zigenda obba nga ziyingira ku mmotoka muzeeyi kati ziwedde zino oba lwintenda azikyali omukulu atwala ente 5 so waliwo endala emu zona zonna nnyana weewunya ennyana zo teri nnyana egenda kuma wansi wa liita 36 ng'oziyita nnyana naye nze ndaba ng'enkulu tumanyi ennyana z'ente ennyana ebeera ente nga tennaba kuzaala ente ne weefuna eggwako esigala nga nnyana paka lwezaala bwetandika okufuuka ente so zino tezizaalangako zigenda kuzaala omulundi ogusooka zikyali nnyana ziri myezi ng'emeka emawoko gaayo ga myezi 6-7 naye ez'obukulu bwazo ziri mu esinga kakati obukulu bwazo ziwezeza emyezi 21 oba 22 yes kubanga zaawaka nga zirina emyezi 15 kati zitambuzaako emyezi 15 ez'obukulu then n'emyezi 6 egy'obukulu tufuna obuzibu okulinnyisa ente wano kuba tezaagala kuvaawo olwekkiya ebeera ndozo ziraba katugende tule wabulayo ente emu katugende tugireete so mwongere okuba nga mulaba nga mugoberera nga tutika ente zino n'engeri gye zigenda okuba nga zitambulamu ate wasobola okukomawo kono nayongera okubalagako wano eno nti bwe twali tuteekateeka ente zino okuba nga zigenda otambula twatandise ne process ey'okuba nga twalirirawo wansi nga bw'olaba bino nti ente eno bw'ojja n'erinnyako teba kaseerezi nga bw'oyinza okulaba wano ekigere ky'ente kino kibanga kya plastic nti bw'erinnya wano wasobola okuseerera so biri biteekebwawo okuba nti tejja kuseerera olw'ensonga omukulu yatugambye ente eno ebeera etambula erina kuba nga eyimiridde nga bagitambuza ku mmotoka singa etuula wansi eba esobola okukosebwa zino ziri ente nnya bakyaleetayo ente endala emu then zifulume zigende ente zino buli nte gy'olaba wano eyina eggwako lya myezi 6 so ente zino omukulu yatunyonyo nakugamba nti basobola okukama ente balinawo wano ente ezigenda ddala paka ku liita nga 25 ez'amata ng'oba nga ozikamye buli lunaku kateebereza nti buli yiika ya buli
buli liita ya sente mmeka ogattegattemu olabe nti liita 26 oba 25 muvaamu sente mmeka z'obeera okola olunaku ojjako okugiriisa n'ebirala ebeere kuwera ddala amata agawera n'ofunamu amagoba ate nga ne bwezaala omwana naye omutunda era n'ofunamu ssente. Kati kabaleete endala ente esembayo tole processing ente zino bamaze okuba nga bazirinyisa wano era ng'emmotoka efuluma egenda. Kale nze Sonko Muhammad.